Mu mbeera ey'entiisa eyali akulira ekika ky'endiga Daniel Bossa era nga ono ye yali Lwomwa mu kika ky'endiga bw'atyo munnange yattibwa era nga eggwanga lyonna lirindiridde ebbanga liryalindirira okukwata tabula bwe twafunako amawulire amayitirivu nti wuuno ku bizinga wuuno eno oluvannyuma n'akwatibwa nga ffenna tulindiridde okufuna ebigambo oba okuwulira ebigambo ebimuvaamu bw'atyo munnange essaawa eno nga yagombebwamu obwala era nga ye prime murder suspect asabye kooti nti abalala abana be bamuvunaana abo baali badde babaleka ne bagenda bakola egyabwe kubanga babalanga bwemage. Bw'atyo Lujja nga ye kennyini mu bigambo bye yakonfesinga era nkugambye keep murder suspect mu kuttibwa kwa eyali akulira ekika ky'endiga Engineer Daniel Bossa Lwomwa. Ono munnange amaze okubeera ng'akakasa nti bali abalala bali innocent babaleke lunaku lwakuna Lujja tabula okuva munnange bwe yakkiriza jjukira nti ye yakkiriza era bw'aba ayogera mu kooti ayogera takirumamu nti yakkiriza nti nze natta Engineer Daniel Bossa bw'atyo yagambye kooti era nga eyagibadde mu mitambo kooti wali eya Mwangattu ye mulamuzi Byaruhanga Lujja gwe yakakasizza mu kumutegeeza nti munnange okuleka ye nga Lujja ne Noah Lujja ono nga kizibwewe bwe baakwata oluvannyuma lwabo abaabagoba okubeera nga basalako pikipiki omu ku bo ne bamukuba ne bamutta kati ono munnange yasigalawo Noah Lujja be babiri bokka Lujja Bossa tabula ne Lujja Noah be balina okubeera mu kkomera bano abalala bateebwe. Obaddewo n'omwami yakakasiza n'agamba naye yakwatibwa era nga muganda wa tabula ebyaddala era nga n'okufaanagana bafaanagana n'agamba nti munnange bamukwata bamugamba nti bakyakola kunoonyereza naye kati suspect bamukwata prime suspect era nakkiriza omusango kati ng'asabaddeyo alabirira abaana be kubanga ng'ategeeza nti n'abaana be munnange tebasobodde na kusoma kubanga yabanoonyeza school fees n'embeera endala yonna ey'okutambuza amaka. Naye basuspects bano bwe twogerako omuli n'oyo omwami gwe nkutegeezezza muganda wa tabula abaagala okubeera nti bateebwa bali butaala kuba tebalina musango kuliko Harriet Nakiguli wa myaka 4, Joseph Nakabaali wa myaka 47, oyo omwami Ezra Mayanja wa myaka 44 ne court clerk wa court eya Kisekwa wa myaka 46 era nga ono si mulala ye Miri Naluwenda. Kati olwo tabula ng'ategeeza kooti abagamba nti bano ba luganda lwange just abatalina kye bamanyi era si kituufu si kyabwenkanya okubeera nti nno bali mu nkomyo ate nga nze eyakola omusango muganda wange wendi nze nina okwetikka omusalaba gwange Lujja ng'ategeeza kooti. Naye oludda oluwaabi nga lukulemberwamu Caroline Mpumwire bino lwabiganye nga bagamba nti banaatera munnange okubeera nga bateeka ensonga mu kooti enkulu omusango gw'Erembe era Mpumwire n'ayongerezaako okutegeeza kooti nti bano banaatera okubeera nga batwalibwa mu kooti byabaddewo lwakuna kooti enkulu naye waliwo obujulizi obupya ate obuzze kale bwe batyo beetaaga munnange okubeera nga baba updatinga bulungi nnyo basobole okwasaganya ensonga
Omulamuzi Byaruhanga nakkiriza okusaba kw'abo ababi ba gavumenti n'agamba nti era ye munnange tasobola kubeera nga ate abawa bbeeru kubanga omusango bazza munnange munene nnyo gwa Naggomola, nti mpulira okusaba kwammwe ate era n'okuddamu kwa gavumenti. Kakati olwo abo bonna abali ku misango aba suspects egy'obutemu era nga munnange gino giri capital in nature, nti gisobola kubeera nti giwulirirwa kooti enkulu essaawa eno. State esobola kubaawo weeks 3 zokka okubeera nti ba suspects bano bwe bati munnange batwalibwa mu kooti enkulu gye bayinza okubeera ate nga basabira okweyimirirwa, nti kooti enkulu yegenda okusalawo oba mulina okubeerako bye muddamu oba era kooti yemu yegenda okusalawo oba babawa bbeeru oba nedda. Omulamuzi Byaruhanga eyabadde ayogera mu Luzungu nga waliwo avuunulira abavunaanwa. Kale bw'atyo n'abategeeza nti ensonga eno yakuddamu munnange nga ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa October lwe bagenda okubeera nga batwalibwa mu kooti enkulu. Kati awo tetumanyi bujulizi bupya bwe bafunye, obujulizi obupya bwe bafunye tetubumanyi, naye nga okusinziira munnange ku ludda oluwaabi olwa gavumenti bwe bagamba bamaze okubeera nga bafuna ate obujulizi obupya bwe baagala okubeera nga babugatta ku bwe balina already. Kale bano okuteebwa ng'ogyeko ekya kooti okubeera nti kati eno kooti ento tesobola kubeera nga ateewuliriza omusango oba ewozesa abantu abateebereza okubeera nti bazza omusango omunene bwe gutyo ogwa Naggomola. Kyetutamanyi nti oba tabula ayogera bwogezi just kutaasa bali kubanga alayika yabi bayingizaamu oba baabirimu, awo muganda wange tetumanyi kubanga bo already bagamba nti kati nga omukyalo ono owa Kisekwa, Kalaka wa Kisekwa, kooti eya Kisekwa, bo bagamba nti bano bonna baali mu lukwi era bagamba nti okusinziira ku masimu agaakubwa mu kiseera ekyo nti oyo mukyala yakubira tabula essimu mu kaseera ako kennyini ne before nga lwomwa tannaba kubeera nga akubwa amasasi. Kati ndowooza nga baagala okumanya lwaki before and after, lwaki yamukubira before nga tannaba kubeera nga attibwa ate era amukubira nga era amaze okubeera nga attibwa, lwaki? Pulaani ki yali awo? Kati n'abalala bonna ndowooza awo kooti enkulu weeneesinziira okubeera ndowooza ng'ekakasa nti ono kaagende n'ono ono katumusigaze. Jjukira nti obutafaanaganako ng'emisango emirala already ku guno omulundi waliwo era prime suspect yagamba nti already omusango yaguzza tagwegaana era okuleka ono n'owalujja eyali avuga pikipiki okwali oli munne eyakubwa nattibwa mu kavuŋŋaano akaaliwo nga babasalako, abasigadde bonna tebalina musango.